Kale omukutu gutandika tusinzira okubanga tukuweereza nze Sonko Muhammad muli mutya tukyali mbitundu by'ejjinja eno tulina empaka ze twazizeeko ez'okulaga emifumbi abaana balagawo emibiri so twakulya programu yasooka ntulina Mr. Uganda yaliko Mr. Kampala so ndiko ne muganda wange wano omulala twagala tunyumyemu ku katini nnyo ne mujukize nti aba suplex gym basangibwa bweyogerera ekirinnya ekuba erigenda ebukasa kalina esooka okusooka waggulu fulo esooka waggulu kalina eyo opposite infano oba former infano wesangibwa omukulu osibye oti sibye bulungi sebo mumusibye mutya bulungi obulamu bwe butyo tuli mu mbeera ya training nnyo tugenda kuzannya mpaka maasawo mugenda mu mpaka ki mwezi empuliddeko eriyo kati nga 2 omwezi ogujja nga 23 tugenda kuzanya Mr. Central agenda kubeera bweyogererawo kirinnya Mr. Central ku suplex wennyini suplex wennyini wagenda obeera Mr. Central nga 23 yes nga 23 yes kati ze twetegekera zeni nga mugwe 10 nga 7 ate tugenda zanya mpaka za East Africa zigenda beera Nairobi izo nazo tuli mu kuzetegekera mpola mpola zineza wano oziyise Miss Central Mr. Central ogenda zibamu yes okay training ebeere etya training era mbeera yeeyo yakwata mpola mpola mbeera sinungi naye nga obimanyi nti twagala omuzannyo tugina okikwasaganya okay yes nkulaba gonanye mu suplex eri kigwe gyoli anti era ye sponsor wange omukubo ate era nga yenzi champion wa East Africa no mu Uganda champion wa East Africa yes champion wa East Africa aba yasinga Kampala ize yakiikirira Uganda omwaka oguwedde mu mpaka ezaaliyo waliko Mr. Uganda sibangako Mr. Uganda nate kijja kyanobeera Mr. East Africa biri byeri birala kati oli wa East Africa no wa Uganda ne abasinga era omanyi nti kati owa wano tuli wano okay yes oweri abeereri yes okay kuba nze yakiikirira Uganda eri omwaka oguwedde era nendeeta engule wano okwongera okutangaza ku muntu asoose okulaba programu eno omuzannyo guba guyita batya guba gutyageza kugunyonnyola ono tuba tuzanya bodybuilding naye tunyiga mifumbi mujja ne mulaga Kanyama yes tulaga mu maso era oba toyina mu maso wano oba tojja kujjawo alina okulinnya stage eno alina kubawa mu maso olina obbanga wakolamu n'ositula ebyuma nga kiri bulungi nnyo mu lubuto kweruli buli kimu olubuto ziba 6 packs oba mu musiusawo ne mugenda ngamba 8 packs bwokola 10 kasita olubuto olubanga kweruli lulungi lufaanana bulungi ebigere babibala nabyo buli kiba kibala okuva ku kigere paka ku nsingo naye omutwe gwote bagukola mulimu ab'emitwe eminene n'ab'emitwe emitono era sobola okukola omutwe ne gweyawula bwe guti ne bagubala ogwo gwote bagukola jasobola obezi na mutwe omunene tebabala mutwe okay so tuline Mr. East Africa yaliko Mr. East Africa yes erinnya lyo gwani Akisa mu Kiseka tuline Akisa mu Kiseka wano wa suplex gym be bamu sponsoringa era batadde efuta okulaba nga tujja side za wano ejjinja so leero zino bazita bata Eastern tuli mu Eastern era abanawangula wano abagenda oyitamu be bagenda ozanya December Mr. Uganda era bw'otayitiramu wano Kampala oba tojja togenda kujja Kampala so zitamula mu East ne zigenda mu West ne zigenda wano zikola Central then bagenda ku Uganda yonna ate Mr. Kampala yowa Central obukirala bamukyusa yalinga Mr. Kampala ne babikyusa ne basalawo bazitandikire ng'eno wansi ne bana abaana ababeera eno nabo basobola okufuna ku mukisa okay then ku last moment bakole Mr. Uganda bagame tulonze kati nga bola lubega nti yakyali Mr. Uganda so kitegeezaawo batwala omulala abawangudde ono n'avaako okay omuzannyo guno gufuna birungi ki ebiri muzannyo guno biyinza okugamba nti omuvubuka ali ewali badde wettanira ki omuzannyo guno bw'oba oguyingidde osobola okugutegeera ebirungi si byebiri awo nti bingi naye ate era tugufunamu mu mpola mpola just kwebeereramu waliwo n'abakyala babeerayo nga bakompiitinga bulungi nnyo baba bakyala ku bakyala oba bajjira mu basajja baba bakyala ku bakyala so ne wabeerawo ne Mrs. Uganda era babawo Miss Uganda era Miss Uganda waali era naye anaatera okujja mujja mulaba wane eno agenda kujja n'abakyala bano omubiri abatakaluba jalala ba success nga tuba tugenze mu nsonga ziri swinga ennyo okwagala abatakaluba akaluba ali ku stage akaluba ali ku stage ere bali abagonda bulungi nnyo kuba obedda mina bye mwogera wa ino kubanga
simanyi wakamula amazzi amazzi tugakamulamu kuba wenzija ku stage nange mba sijja kunyuma nga nkulukuta nyate entuuyo so bajja ku stage ngova mu ntuuyo bakusala maxi era maxi bazikusala olina kubanga oli mukalu ddala yes kuba bw'oba omukalu mu maaso ziba zirabika bulungi okay kati abasajja abakazi abatulukuka amazzi ne gaggweramu ddala kweri era mubaaba abakazi abatulukuka amazzi era mulimu ajjiramu nga naye mukalu n'abalya aba mukalu ku mubiri gwo kataba mukalu nti just masozi nyagala nnyo mulabeko ne kasale era ate waliwo abakyala bagenda competing era weebali abakyala bagenda competing yes tugenda nyumirwa akazanyo ekitegeeza mirabo weebali bangi okay bane tuli side zeno isan kyo lugamba yekyala about kazanyo kano abona omuzannyo guno kyembaga just ne twetaaga buwagizi kyekyoka mujje mutuwagire gye mukoma okutuwagira naffe tufuna amaanyi naye buli tubeera nga tuzanya nga tetuyina batuwagira tuggwamu amaanyi naye gye tukoma okuba nga tulina abawagizi bangi tweyongera amaanyi n'okutraininga ennyo kuba tuba tulina abawagizi ate challenges ki ze musanze mu kazannyo kano eba mmere just kulya mulya nnyo tulya kitono ebintu bye tulya biba bya bbeeyi ate nga tetulina ssente nga bikyentula tezibakolera mukenengo oyo nedda ssebo tebikola mubiri mwetaaga lya biki nkoko magi gaazo ebyo bye tusinga okukozesa ate okimanyi biba bya bbeeyi Uganda enkoko tetusobola zero ndira tupangisa kakati ate opangisa otya nga olunda enkoko wali andi odi akugobe bwe tubanga abagudde ku tray y'amagi oyagala mafumbe masiike gaba mafumbe tegakola so ka breakfast nga oyinza kulya amagi nga ameka ekiyinza okukola nogaa nti kati ndidde amagi gaba 12 amagi 12 yes olomba ndidde amagi nga kuliko n'ekikopo kyakyayi ekyamata kubaako kyayi nga mukalu oyagala amagi 12 that is breakfast bwembanga ndi ku diet kati nga ninayo empaka gaba amagi 12 n'ekikopo kyayi ekitonotono nga naye sukaali temuli mulimu just kiwomereze ate bwe gutubuikirize ng'okina bayakiro nga mmeka gy'oba olina okulya buli nnaku obeere ng'okola obusobozi bwo tugeze obusobozi bwebuli nga instructor kyakugambye nti olina kikola bwoti kulya kilo z'enkoko nga 3 tokoma kulya bw'obanga olina obusobozi gwe buli woofunira appetite zino ngeze najjembe mu lukaya oba gye batokoseza obutokosa yeyina kubanga ntokose butokosa oba enjoki obwokya tolya nsiike si nsiike eri ya chips toliirako maliba ediba balijjako oba olina kulya masavu eri mmaso eri ey'enkoko eyo gye tuba tulinaokuba mba nnoonya mmaso eyo bwe woojooki eba ekola naye bw'onoolya ebyo ebisavu era ogenda kuba musava ate si byangu so wetaaga sponsor ye nga wa byakulya yes era ojja nga oli wa byakulya gwawe nkwaniriza naye ojja nga ogenda kunyumiza story muganda wange tojja kuba batolina kyogenda kunnyamba tobula njagala nnyo sponsor wa Suplex tannumya njala kyonna kyemugamba ayitawo buyisi aleeta enkoko ne mulya enkoko tulya buli eyo kasita mukubira essimu ne mugala sponsor leero sirina kyakulya bakuwe wetaaga ki naye era mba neetaagayo n'omuntu omulala neyongereko so kitegeeza singa tufunayo kampani nga yo esobola okuleeta enkoko zino kampani ezikola ezitunda enkoko oba tufunye yuga kiiki oba bakuku ngaabo ne baleeta enkoko eyo ye bizinensi ebe gyatambula nga bunaku bakuwayo enkoko emu ya kilo 3 buli lunaku ne bwampa enkoko emu ya kilo 2 aba nkoledde olunaku yeso kale zinga tufunayo sponsor omu naye tabula esi nkoko ne tulya buli nkoko kiba kiyinza okukola amakulu ate ebyo birina sizoni era sijja girya nzimba omubiri bbanga lyonna olwomba sijja kukola just ebyo tubiryanga wano tulinayo empaka ze tugenda kati sawa zino nga tugenda tuli mu Central East Africa awo tuba twetaaga ebyo tuba tetwetaaga kwambala tuba tetwetaaga ki biba tebitubikolera yes kale bane tujja kuba nga twongera okweyongeza gye bujja mu maaso tulabe ki ekigenda mu maaso nze Sonko Muhammad Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.